Abayizi abali mu bibiina ebya wansi ng'ekyokusatu, ekyokubiri n'ekisooka babadde beetegekera kuddayo kusoma ate ekirwadde kirumima mawuggwe COVID-19 ne kiwanika amatanga mu ggwanga. Omuggalo ogwasooka gwataataaganya kalenda y'ebyenjigiriza era kati kizibu okumanya ddi abayizi lwe basoma ne lwe bawummula. Minisitule y'ebyenjigiriza yali eraze nti kalenda ejja kutereera mu bbanga lya myaka 3 wabula abayizi bonna okuva mu primary okutuuka mu matendekero aga waggulu basigaze ennaku 40 ku muggalo ogwokubiri kyokka tewali bukakafu bwonna oba gunaggibwawo ng'ennaku ezo ziweddeko. Ebintu bibi nnyo kwegamba ffenna ababirimu n'abo ababisengeka n'abo ababisoma n'abo ababirowoozaako tetumanyi kiki ekigenda mu maaso oba kiki ekinaabaawo. Kati ffe nga gavumenti mu nnaku 42 road map yaffe oba wa plan yaffe yeeriwa kiki kye tukola. Abalondoola ensoma y'abayizi bagamba kino kyolekedde okutaataaganya ebyenjigiriza n'abayizi okutuuka okwetamu emisomo kubanga ebbanga lye balinze ddene. Abanti abaana bafuna ate okusomooza kunene nga bali ewaka nti okutulugunya kw'abaana kweyongera okugeza ng'okubakabasanyi. Nti abaana bano bakuze kubanga babadde ewaka balabiriddwa uniform tezikyabatuuka eyo nsonga emu. Omuggalo gwasooka amasomero mangi gagenda okuggulawo wakati w'ebitundu 45 ku 100 abayizi tebadda ku masomero ng'ebitabo bibakeese ate nga n'abamu balozezza ku buwomu bw'ensimbi. Olw'okuba abayizi okusomera ku mutimbagano tekisoboka mu bitundu bingi waliwo okweraliikirira nti omuggalo gwalangiriddwa gunaggwerako abayizi batono ddala bagenda okuddayo. Kino tekigenda kukosa nkula y'abaana bokka naye n'ebiseera byabwe by'omu maaso bagamba nti bifudde. Tabitha Suubi owa Raising Voices agamba ebiseera by'omu maaso byongera kutemebwako ttaka. Gavumenti ng'ekola okusalawo kuno nti abayizi badde ewaka erina okubeera ne pulaani y'abayizi bano in mind. Okusukka ku lockdown nti badde ewaka babeere safe kirungi nnyo naye tubateekedde tutya. Okimanyi bulungi nnyo nti tugenda mu kisanja ekya National Development Plan eyokusatu ewali Human Capital Development naye ate tojja kukola Human Capital Development ng'abaana emitwe mikalu. Patrick Kaboyo ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta amasomero agatali ga gavumenti ki Federation of Non-State Education Institutions agambye nti tekijja kwewuunyisa ng'abasomesa omulimu gubakeese amasomero gagenda okuggulawo nga teri bagenda kusomesa bayizi kubanga akalimu kakalubye. Manyi bulungi nnyo nti omwaka gumu n'okuyitawo abasomesa basuubizibwa ssente ne guno gwaka sente tezirabikangako. Bwe tunaaviira mu muggalo guno abasomesa abalungi abali experienced abakugu bajja kubanga bavudde mu byenjigiriza nga bagenze kukola ebintu birala. Abali mu byenjigiriza bagamba kikulu okutaasa abayizi obulabe naye kyansonga okusooka okwebuuzibwako ng'amasomero tegannaba kuggalwawo oba oliawo basobola okusalira wamu amagezi. Mwaka gumu n'ekitundu nga COVID-19 ali mu ggwanga gavumenti terina nteekateeka ya muggundu ku bayizi kusomera waka era n'omuggalo guno abazadde be bateekeddwa okwefaako. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, Gambuuze.